Kale nkwaniriza nnyo kansuubire oli bulungi wasuze otya yosinzira okundabira obudde bwondabiddemu sawa gyondabiddemu ensi gy'olimu ekitundu ky'olimu nawonna woolina kiki ky'oliko nkwagala nnyo nkusaba okunsubscribinga ebitundu 8 ku 100 bandaba naye nga tebasubscribinga bannayuganda simanyi nsaba munsubscribinge bw'oba olaba vidiyo eno nsaba osubscribinge tekitwala na budde just kugenda n'okkirikinga mukirikinzaako koka kinkolere nkwegayiridde muganda wange ensaawo weetuuse yaŋŋambye omanyi presidential material ali mu kwegayirira abantu mu subscribing ne president atambula anoonya kamu so okubasaba bakusubscribing is not a crime. Mukwano gwo kisa kya Mukama alina yabadde ayogera ku si mukwano gwange omwagala nnyo si mukwano gwange kasita onaakozesa ekigambo ekigaa nti mukwano gwange si mukwano abantu bajja kulowooza byakola byenkola si mukwano gwange wabula munnayuganda munnange byakola byakusukkuluma ebyo byansukka si mukwano gwange wabula entegeera munnayuganda munnange alina ebigambo byayogedde ng'abyogera ku General Kayindo Tafire era nga amulumiriza wabula ate n'akakasa n'agamba oba ayagala oba tayagala General Muhoozi alina okuba pulezidenti w'eggwanga. Nze Jamal oli ku munnansi ndi ne Engineer Fred Kakooza mutunuulizi wa nsonga mu bintu eby'enjawulo tubale off camera agera tandika obayiterako ne ku topics ez'enjawulo nga si politics yekka kubanga buli wamu akwatawo naye twagala komenti ye musajja ono mwami kisa kya Mukama oba omwami ono with due respect mwami kisa kya Mukama muna NRM era awagira mwami General Muhoozi Kainerugaba wabula yabadde ayogera eri General Kayindo Tafire n'amugamba nti ye yagabanga emmundu n'amugamba nti y'omu ku bantu abakola kyalina gyayogera abaseketerera gavumenti abalwanyisa gavumenti munda kyonga kinene video kanjikuwe naye sigenda gikuwa kansubire nti either ojja gisooka ogiraba oba ogirabye oba ki naye nga kasooke ingini ono awulire bulungi ebigambo byo naawe obiwulirire wadde nja kuwa akadde olabe vidiyo eno. Bamuyita neetanze nemulaba unyinza kyotamayi ambuze bannayuganda statement ezamba na Uganda maanyi ebbanga ddene General Kayindo Tafire badde wagira opposition ebikola by'opposition bino badde obiwagira wadde ovayo tokata kubobiwaire tawakola batinga opposition enobawagira ne baddanga batta abantu wano ovudde n'ogamba nti ebitongole bya gavumenti ng'ekitongole kya intelligence batta abantu wabadde agabe mundu General Kayindo Tafire wavayo n'ogamba gwe tusobola kuwagira General Muhoozi kwa president it is okay leo badde omuwagidde ayina kubeera president naye wabanga oli general oleka tulina magezi fe abaana abatubuuza nti tujja kuwa kitiibwa General Kayindo Tafire buli tebyoyogera byonna biseketera gavumenti naye General Kayindo Tafire ogabi muntu sayiriko kubanga obadde olina mwekiri munda olwanyisa gavumenti munda bonna abantu abanaabalaba akatambi kano Kayindo Tafire alwanyisa gavumenti munda byavayo okwogera byonna yeefulako omutwe abantu wakwata Kayinda n'omumenyamenya buli akwesimbako ewamu okutuusaako obulabe kuba olwana Museveni yagamba nze mbabazi alina okukwatamu mbabazi wamala nange nkwatemu osobola kubeera pulezidenti wa Uganda buli byobyogera byonna byamazzi General Muhoozi Kainerugaba agenda kubeera pulezidenti kulyawo kyayasabye and will not be minister
that kind of thing. Who secretary the government, but it's time now. It's time to get opposition. What is the government? It's time now. Kino kaino tafiri. Wanasulukiwa kwa. President Museveni kuchuma chikuli kusanya kuyagala ki. Leo taina mageza kwa pikirinde. Kuyagala ki. Ukunze tugenda kuwuliriza tubali ekisonyi kugenda kukola. Kino byogera watu tutandika kino watu tutandika president. You are sitting by the same time. You are supporting opposition. Watu wawanga ni sente. Even now, you don't support government of the Lima Ujina Muda. Backward over more moves. What you take it to one day. At Kanchuga, that's one day. Backward is sweet. Kale akatambi kawanvu ogenda kamalayo. Ngenda kukakuwa ogenda kukamalayo. Angini ya Freddy Kakoza katufune endowooza ye. Bannayuganda bangi naye General Kayindo Tafiire alina omwami ono kyayogedde mbu alwanyisa gavumenti munda. Era yagambako olumu President Museveni nti amama mbabazi era amugambye bw'akwatamu bw'amala General Kayindo Tafiire yaddako. Era n'amugamba nti byazeemu byawandiise ku mikutu gino Twitter yawandiika eri General Damuli. Actually Twitter eyo nayo njirina. Yategeezezza enda kuginoonya njikuwaawo General Damulira. Naye namala n'amuddamu n'agamba nti tomanyi ky'oyogerako. Naye ye Kayindo Tafiire yagambye security operatives be basiba opposition be batta n'abo opposition. That was his tweet. So kiki kigenda maaso mu ggwanga? Abatulaba basebo ne banyabo balamusizza mwebala emirimu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe byebyo ebyo biteekeddwa okuba mu politics omukadde. Politics omukadde bw'aba politics ow'emyaka 4 3 25 abantu tewasuubira kuvaayo kwogera bintu birimu mulamwa oba olina kusuubira bantu balumba nti ono bw'akola statement eri positive ono alina girumba nga ali negative. Ate n'okuba nti gavumenti eba eruddewo mu buyinza ekisobola okugikuumirawo kubanga terina bagyogerako bagiwabula bituufu. Ekikye nakugamba programu zaffe emabega nti abantu bangi bali mu gavumenti ya President Museveni nga ye yennyini ye advisor waabwe. Ye muwi waabwe ow'amagezi naye ng'eno mu bitabo kiraga nti bawi b'amagezi. Ekikwewuunyisa bw'otunuulira oyo yennyini ayogera mpulira mbu naye muwi wa President muwi w'amagezi Sekyamukama. Naye nga waakiri tasobola na kwekomako ku lulimi lwe nga ye omuntu obutayisa bigambo bya buwemu na bigambo bivoola kitiibwa kya myaka gye okubiyisa ku lulimi lwe. N'olwekyo bebo boolaba era omulala yeetimbye bulungi nnyo NRM era asiiga bulungi ekifaananyi. Nze ntera okugamba abantu nti ab'NRM bangi naye abeetegerera ne boogera bye balina okwogera nga birimu amagezi bizimba eggwanga. Kakati oyo biki byabadde abuulira eggwanga? Bw'ovuma bw'owemula bw'oyogera ebitalina magezi n'olowooza nti eggwanga ligenda kugoberera. Ekisookerwako kisa kya Mukama talina moral authority yegeraageranya ku kano Kayindo Tafiire. Mu myaka tebenkana, mu buweereza tebenkana. Oyo gundi yamwabya yajja mutimbi wa bifaananyi nga mwetesi wa Bumonde. Kyekyamuleetera ekisa kya Mukama. Kabanda yagamba yajja muno nga mutimbi wa bifaananyi bya kampeyini bya Museveni. Omulimu gwe ye gwe yali akola yali mubende nga yeetikka bisawo by'amanda naki na gundi na Bumonde. N'alabye naye agamba mu President Museveni yamuzaayo n'asoma simanyi n'asomawa naye njagala atuleetere ebbaluwa ye ya senior 4 oba ya senior 6. Agitulaga awo. Abasingambye wuliriza. Yagambye yaddayo n'asoma. Njagala aleete ebbaluwa ye ya senior 4 oba senior 6.
agireeta agiraga abantu oyo kisa kya yagamba Mukama. Mwami Museveni yadde Mpozi gadde kusoma mu P2 nga teyatuuka na mu P7 naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kwe kulumba buli muntu mu ggwanga muno avaayo okwogera ku kintu ekyesembereza amazima. Omuntu bw'ayogera ku kintu ekisemberedde amazima, Mwami Kayindo Tafiira ayogera ku kisemberedde ekisemberedde amazima almost nga mazima. Ayogedde ebigambo ebyo ye minisita abadde owa internal affairs okumala emyaka 5 kwegamba ayogera ekintu kyakola ki kati gwe abadde eno ng'owujja bunyama mutimba bifaananyi simanyi mutambula mutunda Museveni simanyi Museveni for Uganda Museveni for Northern Region muwoozi rwani simanyi ani bino n'obitegeera ddi oli atuula ku mmeeza eya analyzing ensonga eziri actual si zino nsonga za byabufuzi. N'olwekyo Kayindo Tafiire kye yabadde ayogera kakiinako bwino and this is not the first time. Naye kakati ye byayogera nti Kayindo Tafiire agaba emmundu eziri irigo baakakwatayo bameka nga bapiininga Kayindo Tafiire nti yazibawadde. Mpozi era bano abapaledingawo paledinzi baleero bagende nti ffe tulina emmundu Kayindo Tafiire yazituwa ne bo emyaka gy'abaddewo baakakwatayo bameka nga bapiininga Kayindo Tafiire nti yabawa emmundu. N'olwekyo omuntu ayogera amazima mwenaalemu afuuka mulabe wa ggwanga, especially omuntu ayogera ku gavumenti ekintu kyekola ekikyamu oyo bamusiiga ekifaananyi nti mulabe wa ggwanga. Sebo ffenna eggwanga lyonna tetukkiririza mu kintu kimu era njagala otegeere era si buli munnayuganda nti ojja muteekamu eyo endowoozaayo nti buli ayogera ku Pulezidenti Museveni ekikyamu aba tayagaliza Uganda birungi aba tayagaliza ggwanga kugenda mu maaso. Obutawagira Mwami Museveni Kayindo Tafiire alina eddembe lye obutawagira muwoozi alina eddembe lye. He has the right. oba yagala batayagala muwoozi alina okuba president. Whether anaabeera oba tabeera tekimuggyako position ye agambye ye tajja muwagira. Gwe abali bonna mu Uganda bawagira President Museveni. Abali mu Uganda bonna bawagira Bobi Wine. Abali mu Uganda bawagira President omu. Buli muntu alina eddembe ly'okuwagira ky'ayagala. Kakati ono omukulu ye kyalowooza nti abatawagira mukulu Museveni n'olwekyo abo babi bayekera naddala abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Eyo propaganda yaggwako dda. Yaggwako tetwagala nakumalirako biseera ng'omanyikiddwa nti oyogera bitaliimu magezi tolinayo lunaku lwa lumu wabula gwe bwe bakutuma genda ovume Namyalo ng'oyo ovuma, genda ovume Kayindo Tafiire ng'ovuma, genda ovume Kabanda ng'ovuma, genda ovume Kabaka, genda ovume Katikkiro, vuma kwegamba gwe ebintu by'okuvuma by'osobola. So tetujja kumalirako oyo biseera. Eggwanga lyetaaga okugenda maaso. Kayindo Tafiire kye yayogedde balina kulaba kirwanyisibwa kitya ne bakitereeza. Naye tosobola kirulinga out we yabiriddeyo n'akiteeka ku Twitter handle ye ate nga yabadde minisita avunaanyizibwa ku internal affairs avunaanyizibwa ku poliisi ebikolobero byonna ebikolebwa bimanyi. Kayindo Tafiire yavaayo emabegaawo nayogera ku bantu abakwate walaga banne abantu bano mubakwate naye mubatwale mu kkooti naye mubakutte temukkiriza batwala mu kkooti. Kye nawulira nti wone muganda wa Kayindo Tafiire omu ku basibe abatannaba kuleetebwa mu kkooti muganda we. Kati ayogera ebyo ayina obulumi nga ye. Nabadde ntunuulira era bwe babadde mu paalamenti otwandoza lwadde lwakusatu oba lwakuna bwe baabuuzizza Nabbanja ne bamubuuza Kibalama naga nti nze Kibalama gwe nabagamba gwe tulina nali njogera ku Kyemaniero si wano ow'ekyalo kyewaffe. Ne ndaba Jessica Lupo ng'avuddeyo Vice President okutereeza ekintu ekyo kubanga Parliament yonna yadde ekoze eki etabuse neewuunya bane omukazi ayogedde ki naye atya nedda ebintu ebimu twetaaga okubyogera n'okubiwa obudde okubirowoozaako. Kati waliwo omubaka Parliament wa disitulikiti emu mu North eyo baamukwata bamusoba asimanyi oba baamutadde naye ate nga wa NRM. Kati bw'oyinza okulowooza nti Kayindo Tafiire ayogera ku ba opposition bokka n'abe NRM abakwatibwa ne basibibwa nabo gye bali ate nga basibiddwa mu bulimba basibiddwa mu bukyamu. You get? So tetusobola kutulira statement ya Kayindo Tafiire nti yasaidiyemu y'opposition. N'abe NRM gye bali. Nze nzijukira okulonda kwa 2006 twali mu kawempa awo nga ffe
tuli mu kibiina kya NRM ekyabavubuka Yanga Movement simanyi bikoze bitya 26 26 yali 26 kyena mukaaga 21 26 awo we watyo naye bwe navaayo okuteesa nganze nga bagabane bino ebintu babikola butamu ndadde gye myaka wira mingi 26 gibeera waliwo yali chairman bamutanga akaggwa omusajja oyo yesimbawo ko ne kawempe eyo myaka 2 kati nampita naŋŋamba nti engineer enteesa gy'oteesa simbi naye togireeta kubanga ejja kuleetera abaana okudduka mu kibiina gwe ebyo tobyogerako era bikyamu nga tebagamba tobyogerako bituufu naye tebaagala tubyogereko by then kuba nali mbyogeddeko okuvaawo mu 21 okujja 26 awo mu kisaanja ekyo kaakati kasanamanya nti okwogera ku bikyamu ebiri munda kimenya mateeka nengamba akambi esonyiwera ekibiina nenkikola ki nenkivaamu n'olwekyo tetwagala kulowooza nti buli ayogera ku gavumenti eno nti kino mukikola bubi nti omulabe wa ggwanga naye ate ffe tulowooza nti abantu nga bakisa kya mukama fakiti nze saagala kumuyita kisa kya mukama noonya erinnya ettuufu erimugyamu kubanga omuntu aliko ekisa kya mukama tayogera bintu ebyo omuntu aliko ekisa kya mukama teyeeyisa ngaayo omusajja bwe yeeyisa omuntu aliko ekisa kya mukama olulimi lwe teruyitako kuwemula kakati ye yeeyita kisa kya mukama naye ate kuba alina ekisa ky'ekintu ekirala ekimufugirako n'olwekyo Kayindo Tafiire tumuwe obudde mwali badde muwulirize tibannange omusajja ono statement gye yakoze obutuufu bwayo buli luddawa because atula mu cabinet ate atula mu cabinet every Monday cabinet etuula ate era still is a minister sigamba nti ayogedde bino kubanga baamugobye tabyogedde kubanga ali desperate is still a minister and is among the 27 people abasooka abaatuula ne mwami Museveni okugenda okutandika olutalo so n'olwekyo bw'aba akoze statement ono kisa kyaba kyabiki najja nga amulumba ndowooza nti eggwanga liba liri mu katyabaga twetaaga kusooka kutegeera mwami Kayindo Tafiire ono bye yabadde ayogera lwaki abadde abyogera ayogera bulimba tewaliwo basibe basibiddwa tewaliwo bantu battiddwa tewali bantu bafa because oli abadde munda byayogera byonna bituufu byayogera yabadde minisita abitwala ebitongole byonna biripootinga wuwe ebya security kati tosobola kuvaayo omunafuye okole diversion otandika omuvuma n'olwekyo ffe bannayuganda abasigadde tukube mu ngalo nti kubanga wamuvumye si buli ali ne mwami Museveni nti mu ggwanga lino era abo abaami bagezaako okupaintinga nti abali ne mwami Museveni abalungi be baabawagira mwami Museveni era be baagala Uganda wali abali ne mwami Museveni nga byayekola babiwakanya naye ate nga n'eggwanga Uganda balikola ki balyagala so ebyo mwami gundi oyo ne banne abamufaanana muleke abantu boogere let people talk gavumenti tugicekinge lwe temwagala gavumenti gicekinga lwe bagicekinga nti eyo baakoze ensobi bagicekinga nti nedda abo baakoze ensobi bwe temulaba bintu bye mukolanga ebimu birabikane ku maaso kakati oyinza okuddira Bobi Wine n'omutwala n'akuba olukuŋŋaana mu maaso g'ekitebe kya NRM ekya Ddondo nti azze kukuŋŋaanyizawo be NRM abavuddeyo kale emmanju wa kya Ddondo naye temulaba nga nammwe muyina engeri gye muprovokinga engeri gye musoomozaamu ne mugenda ku kitebe kya National Unity Platform. I'm not saying nti NUP is the right part oba what naye era kiriteekawo okubanga mwadde mubanoonyaako olutalo emanju wabwe next to the party headquarters nti kaakati awuliriza nti abavudde mu party wano bayingirira NRM ku lubalaza ebyo ne mwami Damwira alina okwekiikinga naye alina okwekinga with all due respect Mr. Damwira abantu bayite kololo kyokka abo bayite kololo tebava mu nuupu bo bayite kawempe ku kisaawe baba tebavudde mu nuupu oba bo bayite mulaga ku kasaawe baba tebavudde mu nuupu kakati singa abaana abo abasigaddeyo bakukolako efujjo oba ne bakuba emmotoka amayinja oba ne balwana bo bokka ggwe nga tolina buzibu bw'ofunye ani aleese obuzibu obwo naye lwakuba nti eggwanga lino lyasirika buli muntu akola ekintu and the people keep quiet so kisa kya mukama chairman tumalize kisa kya mukama aleka abantu boogere
Kayindo Tafiira ayogera ffe tumuwuliriza kubanga ayogera byamu aliko 27 abatandikawo NRA. aliko 27. Yes. Ate era abadde minisita okuva gavumenti eno we yajja n'okutuusa olwaleero ne mu kabinenti eriko olwaleero President Museveni yamulonze wadde yagambye nti yamuwadde omulimu gwaki yamuwadde sewage. Eyo yentegeera ye yakulimba nti bamuwadde Museveni yamuzaayo n'asoma. Kitegedde ekyo yategedde ye minisitule gye bawadde Kayindo Tafiire yategeddemu nti bamuwadde kukuuma sewage oba simenye oba kumutunda oba kumukuuma oba kukola ki. Saate era kyalina okutegeera tamanyi na sewage lwaki bamukuŋŋaanya naye alimu ebyomugaso. Mulimu ebintu ebiri mu sewage ebyomugaso ebisinga kisa kya Mukama. Nga okumpaamu kisa kya Mukama ompaamu sewage. Yes. Ompaamu sewage plant zani okumpaamu oyo. Okumpa oyo ompaamu ekidiba kya sewage. Nemanya nti wampadde sewage.